So go to the Exodus. Exodus looks the same. naye ate nabo nembivaako banatuuka nga buli wepita banga olabika bulungi naye olinga bbaabusa nembivaako. People I know about particularly try to get them. But I do a lot of push-ups and squats. Like when I wake up, I do 500 push-ups under 30 minutes. You're going to pass it through. Yeah, pass it inside. Yes, pass it inside. But Jake Maniko Zari and Vidi, Zevide was to always take a certain maker and I come again in the salon. I will enjoy your game down. Radio Center, my dear. Radio Scholar call you. Radio Center. Do you know, like every week, if you wanted to know, literally, Radio Kujukumanga. Abantu bajegomba onojira Red is very expensive. It's expensive. It's expensive. That's why you got to go to salon. But like I'm salon, I think once a fortnight. Nenga bwenye na salon. Nenga sure. Asule mitwalo wakati wa shatu abiri mu sample na satumeta. Ebanga linakula binawo. Yanyeze kola kunjala. Bwe byantabuka ko nensoka jako nenzitereka. Wazija ko nenzitereka. Nonda nokuza buto. Nonazizako Wazizako. Reje ne koma. Wano zabe kutabika ko ngotunda. Yes, but Exactly. bali bazigula ate no, that is nazisara kodi. Ready, I started I think around 2016 around that. Hey. Ne musalon ngana zijirako gali yanga kuwa million 2 n'ekitundu. Why do people afraid that ayagala? Mune James akatayagala eze stake out. Ziriku mugonjo amagala zigaba. Sente zaba zitaddemu. Kati kuyagala osino ya materia zambala abera ne ho nti kinyegenyege kiyinza omugwa kati gomanyi okoddamu okuza dre sinyangu era naddayo nagenda kugeza saluni ne batandika wansi eno because the videos are about that height. Okay. So ne bazongerako ne bazizaako. So tell me about your tattoos. My tattoos. Yes. John 3:16. Okay. John 3:16. For God so loved the world that is the soul that take a question now. So this is me. Exodus. That's my mom. 1944 to 2013. 2013. That's her. This is a guitar. This is music. Music. So this is the psalm of protection. Psalms 91:1. Those that dwell under the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Kachenevo, zambadendoza. Nina nyingi. Wanji. Chayongera na. Kachenevo, muzambala rapanga they tell a story like wabera ngonyize then you put a tattoo or No. Actually it's a time. Nali nazagala from a long time. Naye kakati bureaucracy or Christianity nga bw'omanyi. But then twali Australia nga mama tannafa ne tugenda mu ssomero ne batuwa sente nnyingi nnyo naye ne batugamba wano temwogera ku Katonda mwogera ku Yesu muyimbe buyimbi mwogere ku story yammwe from Africa mugende ati ekyo ne kimpa then that very night nensoma Revelations 19:16 yegamba it is written on his robe and on his thigh, King of Kings and Lord of Lords. Nenyaka kati mabatu gama mtevina kwetekako tattoo kati ku Yesu kino bakiwandiikako batya. You want to go to heaven. Kama yagamba you don't have to write. See, the problem with us Christians, yeah? We read the human Bible on a Sunday. But if you read that book,
n'oyambulira waggulu tojja kuddamu muwabu because you'll uncover a lot of life. A lot of life. So tell me, kiki ekyo ekyakusazaako ne dread? Omuntu okubeera ng'alina dread ze n'aserako gambe nebikutabukako. There's a time waliwo otugambye waliwo walabika obubi. What happened? Then you got lost. Yes. Exodus. Then I saw you with Have we started? We've started. abo babeera ba as you settle. Yes, that's how they, for us to work with you. Yeah. It's like as if we are somewhere conversing, and then the people are like walls that are eavesdropping. It's a normal convo. Yes. But we already started. I just saw 2013. Omanyi ebintu byonna bye mwalaba bye nakola musically ebinene n'omukyala eyanzija ku luguudo literally lwaki nga nti yanzija ku luguudo. I went to the streets when I was 12 years. Oh. My mom died when I was 10 years. My biological mom, she passed away when I was 10 years. And she's the only parent we knew. So it is only after she passed on that we were aware, because kokato kange bakagaba matano side. And there was a bo bali bamanyi already in the side nti siri yangu katika to kange ko ne bakagaba matano side. So nze bantwala okubeera ne mzee naye mzee yakula in the Islam culture. Kati nga ekintu ky'abakyala takiraba mu buzibu. So mzee wange yalina bamaama baffe bangi. Ekitegeeza alina that ndi musiraamu. Nakulira mu basiraamu. Ndi musiraamu but eventually just nti embeera gye nabeeramu ku luguudo, nze nava ku luguudo nga mikwano gyange abaana bato betwali tubeera nga babakubya amasasi. Twali ffenna twebase mu lujjaawo ssaawa 11 ku makya tuwulira amasasi nendezuuka mu kitaba kya musaayi nga bonna bafudde. I don't know how I survived that. So olaba era nga tubadde twogera ne Bina Babie outside nga twogera about God. Yes. It is very important to find God on a personal, because bo living your life, bo living ku Katonda w'abantu. Ekiseera kituuka n'obeera so disappointed because nabo bantu bottom line. Okitegeera they are also people. Pastor Gundi, Mel, bonna besides the work of God, nabo bantu. Ate buli muntu in life alina agenda ye. Go muntu before agenda ya Katonda. So kikulu nnyo okumanya Katonda wo on a personal. Era oyo Katonda ye yankuuma nga ndi probably sane. Otherwise n'ebyobulokole n'ebya Christianity bino singa nabyesomera ebintu byendabye n'abantu ebintu bye bankoze, abantu bennawo obulamu bwange, abantu benneesiga. Omanyi in life obeera n'abantu b'omanyi nti ono come rain or sunshine alibeerawo. Not because not because of the faith, yes, but because of the things you've shared and the battles you have fought together. So nga omanyi nti ono omuntu ne bwe kiba ki tasobola kundeka. Omuntu we n'akeera n'ofuna ebizibu naye nakuba omugongo. So nze we natuuka era neebaza Katonda nti mpise mu byonna bina bye mpiseemu, naye Katonda yambeereddewo okuviira ddala mu nnyumba ya maama wange, because nze nafuuka omusajja ku myaka 8 olwo nga maama wange alwadde siriimu nga nina emyaka 6. Maama wange yakola prostitution, yatuuka ekiseera ng'emirimu gimubuze, sente zibuze, n'asalawo yeetunde abaana be basigale nga basoma. Mu culture y'abakyoli, maama wange yali mukyoli, so mu culture y'abakyoli okusoma
n'oluzungu ebyo ebintu bibiri bintu bikulu nnyo era family mwe batasomye is a shame to the society in the Acholi culture. So Bambi, she did everything she could, but unfortunately at 6 nafuna when I was 6 years she got HIV. So at 8 years nga amulidde amumazeewo. So kakati awo nga nze taata nze maama wa muto wange wa maama wange nange. So me I became a man at 8 years. Yeah. So oyo katonda oli gwe mbadde nga kyetubadde tuwogerako before atali katonda w'abantu. Yes, oyo katonda ye yankuma n'emyaka 7 gye mbadde mpita mu terrible depression. You understand? But then I remember there was a time my mom left. There was a time I actually had to take care of my own mom, take care of my brother at a very tender age. I was a kid myself. Yes, like how on the did streets, like how did you survive? On the street? Like No. Mommy, that was before I went on the street. Yes. Kati twabiranga mu Kisenyi awo. Kati nze nga nsomba amazzi ku kyalo. Myaka 8. Nasitula ebidomola lita 2 side emu. Doza kye contributing ne ko Haiti ya. Ola ne Uganda wana yasose. Kire ko komete kye contributing ennyo ku buwanvu buno. Ndi musajja muwanvu nnyo so. But on a serious, yeah. Nganze nsomba amazzi ku kyalo. Nsomba kasasiro ku kyalo. Zenatandika osomba plastics ne scrap at 8 years. Ngewaka walina okubeerawo ekyokulya. Mama bw'aba ayagala eddagala at least ng'afuba okulaba eryangungu ono aspirin, septin, biki nga weebiri. Then ne kato kange okuba nga kalina amata. Kuba mama we yafiira muto wange yali muto nnyonyo. He was 5 years, I think. He was about 5 years. So ngenda ku luguudo after nga mama amaze okufa. Ate ne mama mukufa nasooka kubeera wa muzeeyi. Kati muzeeyi ng'alina bamaama saagala bayita ba step mom, is not a nice word. But ng'alina bamaama abalala kumpi 9. Naye nga it was mistreatment from one to another to the other. Ate kati naye musajja wattu Bambi, I got to learn his story nga mmaze okukula. Naye teyakula bulungi nnyo cause taata waffe muzeeyi we Muyitale. Kati ate in the time ye muzeeyi we yakulira ng'omukyalo omuddugavu okuzaala mu muzungu omukyalo omuzungu okuzaala mu muddugavu nga it's like a taboo. Ekyesittaza oba kya buswavu nnyo. Era ne taata we Bambi yagezaako nnyo okwagala ayambe mutabani we nga baagala namutta. N'atuuka n'ayagala agende naye ne bamumulemesa. N'aleka ng'amugulidde kumpi ekyalo Kiramba. Naye era nakyo muzeeyi waffe yakomekkereza nga talina kyafunyeemu abantu babi. So nabeera ne muzeeyi nga it's mistreatment left right center. So nabeera ne muzeeyi 2 years, only 2 years. Bamugamba mistreatment. There are step kids. Okay, we're not using the step kids. Let me use that. But it is what it is, yeah. Do those people really mistreat you, or to become responsible kids or people in society? Kadinze obamba mukirabanga mistreatment lwakwa psychologically ogamba ono si maama wange. In the one time one of my stepmoms actually yangambako bwe lubega nsobola okukkuba n'enkutta ne kitaawo n'atabaako kyayogera. It was at that point with Sam. So nabeerako wano ne wali. The last time mba neetegeka ku makya saawa 11:30 nzukuse neetegeka ngenda ku ssomero. Nali nsomera ku Good Daddy Primary School. Mama ng'akyali mulamu nali nsomera Nakivubu Blue. It was a very, very good school. So mama bwafa nengenda okubeera ne muzeeyi wa muzeeyi ne banteeka ku Good Daddy liri wano Kireko bali kyali nayo.
At least come and Nachivubo Blue. Yeah. The Nachivubo Blue was a big school. It was a very big school. So, nentandika okusomera ku Good Daddy. Naye emyaka ebiri embeera nentabukako. Nga it's mistreatment left right center. Olunaku olwasembayo ku makya netegeka ngende ku ssomero. Muzeeyi simanyi kye baamugamba yakomangawo ng'ataddemu kati kwolwo yankuba twalina ettaala y'omukono mu nnyumba naye nyambadde t-shirt ya white nga bw'olabemu nankuba ettaala mu mutwe wano bweti nenjatikirako yonna t-shirt nefuuka ya red kati ku makya okwo neŋŋamba nze okufiira mu nnyumba ya kitange nange ngenda kangende nfiire ku makya nze kiro ekyo nandigenze. That's how I get back to the streets. Yeah. Okay. And so because on the most streets, kids now babaga mistreatment nagenda ku street naye nga bw'owulira their story but with that one I would also do that. Kuba kati nze it's very unfortunate mukulu waffe ye yasookera okugenda ku street era ekyamutwala mistreatment. Kati ye muzeeyi yakomangawo ewaka n'amukuba almost on a daily naye nga n'ekimukubya oluusi tewali nsonga okitegeera naye n'atuuka bambi ne yeetamwa ye yasooka ova ewaka nze nagoberera mugobere ne kato kange Katonda yazza bibi osanga nako kali endize up on the street. You understand? Yeah, so the streets like now what? The streets tekyankaluubiriza nnyo kuba already twali tubeera mu kisenyi kumpi twali tubeera on the street. Yeah, ogwa w'osanze and to survive nga mwina okubba abantu nze natandika okubba abantu nga ndi kaana kato ani ng'akuyigiriza ensawo yanjeliwa nakyuka naterera sikyabikola. So what kati walekerawo otya okubeera nga ebyokubya street obivaamu? Saalekera one unfaithful morning nga bwe mbagambye tuba twebase 2 weeks before actually the bigger pier in the 90s the streets because nze nava ku streets early 2000s nava on the street biseera bya Wembley. Yes like 2 weeks I think prior baali bakubye ow'amagye ne bamutta ne batwala emmotoka n'ebintu bye byonna so probably because of that ne basalawo okabinga crime generally kati nekitwaliramu bannaalumanya ne basaalumanya. So one unfaithful morning ne base ne bakyali bange twasuze bitukubye kuba yatukuba n'otukuba nti twasuula mu mwala ogwo omwala gwa Channel Street awo Nakivulu bugendo kya saa 11:30 tuzuukira mu Masasi ngenda okuba nga ategeera okudda engulube nti nga bannange gabalidde nezuukuka in a pool of blood mu kisenyi mu lujjaawo. So that was my last time on the streets. Saatuuka nti nenkoowa okubba ate n'okubba kuno tetwabbanga nti kyoyagala okukola twabbanga that's the only way we would eat, we would survive because bwe tutabbanga Sheraton Hotel baali balina kidumpster awo ku De Winton ne basuula bikasasiro byabwe bimeremere biki nga lwe tutabbye tutafunye sente za kubba nga tugenda tulya mu kasasiro. So neme kunyiiga eri abantu abanyakula obuntu bwange naye era sibona waliwo abaagufuula omulimu especially nga bano abakulu abatwala essimu zaffe abo bazifuniramu ddala waliwo abaagufuula omulimu ya but government bambi egezezzaako kyesobola. Crime tekyali nga bwe yali in the 90s. The 90s were very bad. Kati ffe twabeeranga ku street nga on a daily kuba akaafa on a daily either killed by peer nga nakagenda ku luguudo nali ne kakwano kange ko kaava Karamojja akalina emyaka 7 bakafumita ebiso ne bakatta lwa mugaati piece of bread, a piece of a bun
olina akafumita ebiso n'akatta ng'akasabye omugaati ne kagugaanira. So they were that dangerous. Then we got to dealing with our own peer, then with security agencies as well. You understand? The streets in the 90s were so bad. So kati awo naffe ffennyini muffe mwalimu abakulu nga nabo bafuuse batemu bennyini. You understand? So kale kyennewuunyisa is that okubeera nga gwe mu buto okubeera ng'oleeta ekirowoozo ekyokubeera ng'ofuna ebidomola by'amazzi olonda kasasiro n'otunda others bebe tebasobola birowoozaako. I don't know how it crossed your mind. I think the situation that my mom was in is really what pushed me. And then because you would have stolen and then plastics fetching water for people in the community. It was quick money and it was the easiest thing to do. You understand? Nze saayagala kukubba paka embeera we yansindiikiriza. Ne mama waffe ng'okubba obubbi ekintu n'amanya nti wabbi ekintu kudduka ajja kukuba ng'akuba ensolo oba ng'akuba omubbi. She was very tough. My biological mom was very tough, tough. So now that was atikati ekugisaako. So when you grew older and wabeera what other challenges you met? So I lived the streets. When I was living the streets, kwaliko one of our bigger friends that they used to protect us and all that. Baali bamuyita Kato. Unfortunately bambi naye ate bamukuba amasasi nga n'ebyokubba yabivaako dda bamusanga nawakaawe mu kayumba ke yali wabweru n'abaana be bulenzi bubiri ng'omukyala ali mu nnyumba we bamuttira awo. So oyo yaŋŋamba nanga gwe Lubega olaba mwana lino ebbala tokyalisobola mukyali baana bato nnyo mmwe bbala lyonoonese naye abasumba bayamba abantu bw'oba osobola okunoonya kyaki gy'olaga genda otandikire obulamu. So nze saagenda na mu kyaki nti oba ngenze kulokoka oba ki mbeera okyogedde ng'eyali nange. That was the whole intention actually, looking for shelter, looking for a place where I could kale Katonda atuyisa mu mbeera ekutuusa. And he's very patient with us. Olaawo watuukaawo wonna paka mu church. Bina Babie nze nagamba mu nsi muno ne bw'oyita mu mbeera efaanana etya kasita akulekawo ng'oli mulamu. You're healthy, you're alive, there's a reason why you're going through what you're going through, and at the end is always beautiful. Lwakuba nti when you're going through a situation, it's very hard to visualize the outcome. But the Bible says count it all joy, and everything eventually works out for the good of they that love their Lord. Naye bw'oba okiyitamu wakizibu okulaba gy'olaga. So n'oyitamu awo n'otuuka mu church kati era kutuuka ku nnyimba banaye ng'oli munene. How does it feel like to be on the top? Wali wookya nga bwe wookya ku street? Kati nze ekyewuunyisa n'okuyimba kuno kutandika seerowooza nkukuba muyimbi ever in my life, ever. I've never seen me do music. But then when I got in church kakati Katonda ono yeewuunyisa era lwe nagenda okuloka nze nagenda mu church nga nina akasapatu kamu ka green akalala nga ka red ng'obwalogi ng'empale emabega erimu n'ebituli n'eki-t-shirt nakyo nga kiyulifu nayingira church omusumba yabuulira ku olwo eyamala n'okuyita mu bantu okusembera wali ogenda mu maaso wali ndooza buli omu ng'agamba onoomulalu oba avuddewa wakana akabbi kavuddewa. But then ne banzibirako waliwo kwaya church gye yali yapangisiza we babeera kati eyo kwaya ne bandaga the choir leader. Yes, the choir leader, yes. Bandaga the choir leader. So kabugezi n'angamba
mugamba oli muyimbi n'osalirira waawo nti ndi muyimbi bali bawandiisa bayimbi of course to join you have to be a singer. So ne mugamba nze mbadde nyimba nnyo mbadde nyimba mu bandi biki nendooza oba yandabo engeri gye nali akaana akato nandeka naye 2 weeks down the road ne bakizuula nkisobola kukola ki kuyimba wali obalimba naye God is funny because me from a very tender age natandika okuba samanga ndi mwana muto nnyo so I've been a gymnast almost all my life. Okay. Now these first 2 Sundays whenever they came to sing, me I would come in the front and somersault and do my thing and the people would go crazy. You understand? They come choir Rachel. Wow, going out with different character. Yes. So negomba really okuyimba because naingira church I think 2001. Okay. Yeah. Ntandika okwegomba really okuyimba. Ngandabi olaba abantu bayimba bulungi balina amaloboozi kati ng'olaba reaction y'okukituuti neno mu congregation okitegeera nenga I would love to do this really. So netandika kyesibako ennyo mu kwaya naye ng'era ne mu kwaya era nga bo baŋŋamba gwe tewajja wano kuyimba wajja kuba samanga nga tebalabira ddala nti ogenda yimba nga ne bwe njasamu okuyimba they shut me down straight out. Yeah. But that bootcamp helped me so much. Era leader wa kwaya eyo newankubadde enjogera ebibi ebyaliwo but yanshapinga nnyo nti okunyigiriza kuno nze kwanshapinga ng'omuntu era nze ekyo nkimwebaliza kuba mubonera nze nafuuka star. Okitegeera gwe baali bagamba nti akuba sama nze nafuuka star. Yes. So sorry. I start singing I think I start really developing a desire to sing in 2004. Okay. Yes. So nembera mu kwaya eyo nagibeeramu for 2 years. Naye nabo omanyi there is a saying always go where you're celebrated, not where you're tolerated. Natuka ekiseera ne kwaya nenda bange nfundidde ne kati waliwo kwaya endala yonga yabavubuka was called the youth worship team. Nenga naye bwe ngenda nengezaako eno sinza kuba kityana but yo bwe nagendayo they welcomed me. It was like they were actually waiting for me. They said George, you're welcome any day anytime. No settlingawo ate na kati okuva eri okujja okujoininga eno okusettlinga eno waliwo olutalo lw'amaanyi ati nga bali bagamba tosobola kubanga wali eno ate n'ovaayo nodde ate in the same church in the same space waliwo olutalo lw'amaanyi. Yeah. So omusumba yakkakanya n'olutalo batuyimiriza one time twalwanira ne ku kituuti on Sunday. So administration ne batuula wansi ne bagamba zino kwaya ebbiri ziwummule paka omusumba lwalidda because ebiseera ng'atambula nnyo ng'asobola okumala like 6 months nga era that incident yemuleetera nze okummanya. Yes. Natuuka nenga kati nze nvubuka nava ku luguudo olemesa otya kwaya enamba yowandaza era nga mmanyiira naye bw'alidda aligamba nti oyo atambula agende yeno naye bambi si kye yakola. Let me also ask. Yeah. Batugamba I remember eyansumba. Yes. Eyansembeza eri Katonda yangamba kendi kulaba mu church bali bano bagenda kutwala no mukwaya olwo nga nange bayo naza presenter naye nga nange bintwala binkuba so nayingira kanisa kati yali ansumbawo then these people go to know nga bayingira kwaya ati we nali ndi mu kwaya nga nyumya n'abakwaya nampita yanningira nga sokoje natukaali nangamba kendiddamu nenkuwulira bintu bibiri ebirikubya ebi kuyingira kwaya nakugenda ku lusozi lw'ensonga
teyaŋŋambye nagenda okulaba slowly by slowly nagenda okulaba nga bali mu kwaya ate abamu bafudde lubuto neneebuuza ng'oyimba mu kwaya obeera toli mu lukole naye nga so I don't know then I thought yali mutuufu yali alina kyannemesa partly nendowooza bwentyo nosanga kati sisi gwali mu kwaya yaliko mu kwaya what exactly happens they say kwaya za church ezimu zinungi mpozi ng'onyweredde nnyo ku Katonda. No, but I think that goes down to personal character. It goes down to personal character. Of course, buli wamu wabeerawo ensigo ennungi n'embi everywhere. Everywhere. Ate era ffenna we are human. True. Nobody's perfect in this world. The Bible egamba nti all your righteousness before me is like filthy rags. That is God himself speaking. So, which means in this world we are Christian or not, nobody's perfect. Nobody's perfect. And teri muntu aina salira muntu munne musango lwakuba emisango egikwata ne reepu, emisango egikwata ne okukaka abantu okubakozesa ebintu bye batalina kukola ogwo guba musango. But weaknesses we all have. Yeah, nobody's perfect. So weyalibyo ddala bye boogerako ebimu bituufu si bituufu byeboogerako ebibeera mu kwaya ngati nga bwe nkugambye nti I cannot generalize it. So how was my experience? Your experience? Okay, now for us, our choir leader yali extremely strict. Simply probably because nga tayagala the responsibility of okwonoona okumuddira ye ng'omuntu okitegeera because tuli baana buli omu avudde gy'avudde abala balina abazadde baabwe sebufe abatalina you understand kati ndowooza ekyo kyamukkakatangako nnyo kyala yali so strict mami Alice yali so strict nga no omulenzi okulaba obulabi ng'osala ogenda abawala gye basula n'okwogera obugezi n'omuwala galutalo lwennyini. So I think basically it gets down to character y'omuntu on a personal. Yeah. So byonna bye wayitamu tewabi bye boogera nti byali biyita mu kwaya si bituufu about me on a personal or kiri ky'obuuzizzaako on a personal bimu bye boogera bimbuuze there's no problem bimbuuze there's no problem bimbuuze because like it's come to everything I did good and bad there was a reason. Okay, let's start with were you that word is very hard. It's very okay, sweetheart. It's very, very okay. No, drugs. Drugs are later, but later. Drugs and alcohol. Which one? Homosexual. Huh? Homosexual. Me? No. I've never been. I'm not. Where did the rumor come from? Why did they say that? I think our media has a problem. Because that word is heavy. I'm sorry. Our media has a problem. The media yafe eri misguided to the point nti batambuza nnyo ekiri negative okusinga ebintu ebiri positive. Sure. There are people who are doing really amazing things and they don't talk about them. You understand? But the day this person makes a mistake or finds themselves in a compromising state or place, they're going to dwell on that and even create stories that are not true. Okay. Probably they will dwell on a 1% truth of a story and then blow it up. Bobatunde, numbers, and all that. Unfortunately. Kati then nature ndoza media yaffe oba teyagala basajja kulabika bulungi bwe walaba omusajja nga yefa you understand Eddie Kenzo you understand kuba naye babimutaddeko for a very long time you understand but that's not who he is. That's not who he is. But there are people
the men who love to look good, who love to take good care of themselves. I'm one of those ones. You understand? And I have children. So how do you even say? That's you true. understand? That might disorganize me as well. Yeah. You have kids to cover. Probably to other people, I don't know, but ekintu kyonna Bible kyetakkiriza nange nkidetestinga n'obulamu bwange bwonna ne walk Yesu gy'ataatambula nze togiŋŋamba. I follow in the footsteps of the Savior I know and follow. So So let that me means ask. then, sorry. Ne gye wali osabira yonna tokiwulirangako. Of course, Okiwulira there's outside. allegations gye ziri and ekyo saagala kigenda mu nnyo because ekyo kiri personal, tekiri ku nze. Because- I'd love to talk about me. Because nali manyi you are attached to it. Naye I detest that thing Okay. with my life. then the drinking. The drinking, yes, I drank. And the time I drank alcohol and was on drugs stupidly, abantu we bandabira. Even drugs. Yes, I fell back because I was depressed. I was in depression. Yeah, I thought it was because while you were, you know, there were moments going everywhere and they book you. Yes. Neku concerts. Yes. Yes. Exodus agera Kati okubeera ku top awo ono omukyala gwe mbagambye yanzija ku luguudo. Yeah. Literally kale teyanzija ku luguudo, but she is the reason you saw everything you saw. Oh. Yes, because yansanga mu church. Naye newe yansangira mu church nze church nga ngikooyi. Hey. Nze nabira ku street ng'akakadde tekambula mu nsawo at a very tender age. So I come to church with a heavy burden, and then 7 years down the road in church nga sisobola wadde okwegulira underwear. Hey. N'engatto gye nali nyambala nga junior pastor ye yagimpa nayo nga njambadde emyaka 5 ezzeemu n'ebituli. You understand? So neŋŋamba nti bwe mba nava ku luguudo ewataali Katonda Dije mu church. ng'ate andabirira ate kati eno gye bagamba gyali embeera eyongera kuba mbi. Wambi. Okitegeera? Ne ntuuka ne nga bino mbikooyi. Togenda kubeera church mouse. Okitegeera? Ekigezo church mouse ebeera njavu nnyo. Yeah. Bagamba. Yeah. And unfortunately, until the church today speaks about Christ, but it does not speak Christ. It doesn't. It doesn't work. They preach about Christ. They do not live like That Christ. talk, yeah. You understand? Oh, they don't live That's why you find the head is a filthy rich, Nenga and the the sheep. members, the congregators, the sheep, are gnashing in hope and waiting on God to bless. I thought Bless. God was in charge. Exactly. And if God is in charge, then everybody that goes to church, I'm not saying we should be equal. We can never be equal. No, But but there's they a should be. certain level of a wellness, of provision. You understand? Yes. But for all the years I have known church and God, how come abanaku banaku Banaku. ate nga abanaku be basinga okugenda mu masinzizo, and then you find the top nosanga omuntu atambula ku kkubo ng'atambula ku biliyoni namba n'ekitundu ku kkubo Huh? naye nga baweereza nabo banaku. Banaku batambula. You understand? Yes. So people preach about Christ, they do not preach Christ. Yeah. People live Christ like they do not live the Christ they preach. And that is so painful. And that is so painful. Kubanga nange natuuka ekiseera nga mmanyi nti wendi entalo z'ennwanyi embeera gye mpiseemu n'abantu bano nti ensi yonna ne bweriba envuddemu bo tebasobola kunvaamu, be baasooka okunvaamu. Kubanga ntimanyi twali eno this side Be basooka okunvaamu. kati ffe nga be batugamba you proud wow watuuka eyo nga you proud nga what else did they say bakola mu bbaala then ate Sunday nogenda katuuti nga they don't understand tebakutegeererako ddala n'akamu. Kakati You were misleading people there. kakati
okujjako ng'abantu anti kati bw'oyimba so all those kakati words. okujjako ng'abantu Bible bagisoma bagisulise oba nga babuulira to their own benefit. Because omuntu asobola okubuulira ekintu to their benefit, Yes. to brainwash you to their benefit. Yes. But you see, Katonda nyambye nze saasoma naye njagala nnyo okusoma, njagala nnyo okumanya. Okay. Nze saasoma but I love a certain class of life. Like bwe mmanya nti Bina Babie alina kyagenda okunnyongerako mu bulamu, nja munoonya nga simwagalako ssente ze. I want to learn something from you. Yeah. And that is how I've lived my life. To the point that you tell people you were raised by the streets and they don't They believe don't believe it. Like me. negomba nnyo ebirungi, negomba nnyo abantu abansinga. Okay. Kati nga muzeeyi gwe tusanze awo ebweru tekiŋŋaana kumunoonya nga simwagalako ssente. Nga simwagalako ssente naye nga just njagala kumanya ye muzeeyi atuusa atya wano. Okitegeera biki byayiseemu ne how has he okwekugira ebintu ebyali mulemesezza otuuka ku kyaliko. So bw'annyamba ekyo ne nkimanya, then nja kuba mumaze okubetteringa my life, nfunye knowledge gye saali funye ku ssomero. You understand? So tubadde wakozi emboozi eranda ze ne tuva People are thinking kakati stardom, then you're proud, bakola mu bbala, ate uli mu church. nze from inception I did ministry in church, but my music was never for church. Hey, that was the mission. Because when you read about Jesus Christ, his ministry was never to the church. The building, no. He went to the You read about Jesus Christ in a church, in a building, 3 times of his life. When he was there at 12 years. Yes. Then when he went back to read about himself, the prophecy about himself, the last one, when he actually went back to chastise the people that had turned the church into a business, which is happening today. That's what shocks Which is happening today, because tolowooza nti Yesu abantu be yali agenza okukuba emiggo mu kanisa baali bavudde out of the church. No. Okitegeera. So baali bantu ba kanisa bennyini nga bafudde omulimu gwa kitaawe, a business. What we are seeing today a lot. Very true. What we are seeing today a lot. And you saying that? Yes. The Bible says, know the truth and the truth will set you free. Set you free. Speak the truth and you'll be free. Yeah. You understand? Because if we do not speak about these things, then who? Who will? So, And we are the people God has chosen to pastor our own generation. I'm not going to be a pastor and start a church. God has not called me to do that. You understand? But I'm a pastor and I'm an evangelist in my right. So if you see wrong and you do not speak about the wrong, you are doing God a disservice yourself, because all of us are going to go back home someday. I do not want for God to say, George, what did you do with what I gave you? so whatever happened, whatever we saw in the Bible the last time he was in church is what is happening It now. is happening today. So if he was around, he would turn all the He tables would and- turn all the tables around, because the gospel is not about making one rich. The gospel is about edifying the body of Christ. And the body of Christ is the people, the congregation. Okay. Why would a man drive on 1.5 billion driving on the road? Nga the congregation. That the congregation Nation. is gnashing in poverty, hoping for God to bless them through Maybe this they are not person. listening. Maybe abasomesa nebiyita wano ebifulumire. Aba milking. I don't believe so. I don't believe keeps so. milking. The gospel has become about influence, power, and money. Yeah. It is no longer about the kingdom of God itself. True. And if we do not change that, the church is dying. I know. 15 years ago, Christianity was the pride of a nation, Yeah. where you would walk in and tell somebody, Nze ndi mulokole, and they would hold you in esteem and respect. Yes. Today, ogamba omuntu ndi mulokole, ekiddako agamba mwe muli babbi, mwe muli bayaaye, muli babbi. You understand? So the church of God has been brought down to that level. And so
If we do not speak about it, Who will? we are doing God a disservice ourselves. At least nze ndigamba muzeeyi nakyogerako, because it is what is happening and it's ugly. So let me ask Exodus. The church didn't understand you, I have a feeling. They started judging you. Yeah. Yes. Nange nabiwulira. Asigale mu bbala. Because for him it was like, ngena mu bbala because I'm spreading the gospel as well. My songs are playing when I'm there, which is true. I think of course nange nagenda ko mu bidula ngakayimba ke kazanya. Me, I'll say it again. Okay, so I'll say it again. The gospel is not to the people that know it already. Because Christ Kenyini says in the Bible, I will leave the 99 sheep and I will follow that one black sheep so I can bring it back. Wow. And Christ came to bring the world to the kingdom of God, to his Father's kingdom. John 3:16. The Bible is very intentional, by the way. It is people who twist it. Yes. The Bible says in John 3:16, for God so loved the world. That he gave his only So let us dwell on the word the world, because that is what we call it. Otherwise, it would have said for God so loved the church, or for God so loved a certain sect or Christians or whatever. But the Bible says for God, yes. So the Bible says for God so loved the world. Yeah. And when you look at Jesus' ministry, he was always with the world. Okay. The people who don't deserve, the people that people look at as they don't deserve. Remember the woman with the issue of blood. I remember. Remember the woman that was a prostitute. That one. That everybody picked a stone. Yes. And Jesus said, No one did. We are judging people and sinning worse than they are. True. Behind closed doors. Yeah, they do. We do. We are judging market. We are judging people. And sinning. Yet we are sinning way uglier than them. Yeah, because you know what? Because Exodus is in the public eye. You understand? Tugenda muli. But chetulaba. Behind closed doors, Bina. Ojajinga omutamiivu gw'oli mu kulya bisiyaga. Oli mu kkanisa oli mu kulya bisiyaga. Naye ojajinga omutamiivu. You understand? Yeah. So, oh God. Ate n'entalo zino ze mulaba, God himself is cleaning up church. God himself is cleaning up house. Himself. Coming out. Akoyo kuyita mu bantu kati asaze wakyekolere. Nina omuntu sinamulokole. Twali tunyumya nze namikwano gyange basiraamu bangi nnyo n'abantu abatakkiriza mu ddiini muzikiriza gyenzikirizamu bangi. So nali ntudde n'omu ku bo n'aŋŋamba gwe Lubega, olaba mwana, ekisa kya Katonda bwe kikuvangako obwereere bwo tutandika obbulaba. You understand? Ekisa kya Katonda bwe kikuvangako n'obwereere bwo tutandika obbulaba. Kati ekisa kya Katonda kyava ku kanisa. Kyova olaba nti omu ayimirira n'avuma omulala ku kituuti kwe yali badde abuulira enjiri. Ne batandika okwerangira bino nebiri. Ekisa kyaggwawo tekikyaliwo. Kati Katonda mwene ali mu kwerongoseza ekkanisa ye era agenda situla amagye amapya aganatwala ekkanisa mu maaso. Ekisabo kiba kyabaggwako nga zijjula ne zibooga. Anti kakati kankubulira ekintu kimu abazungu kye baatukola obubi. Africans were very poor. And what they gave us is religion. For hope. For the biggest problem that has ever happened to Africa, religion, is faith and hope. Wow. Because when you read about everything that was done in the Bible, it was not done by faith and hope. It was done by willpower. Yeah. Sure. Christ healed people because he knew the power he had with his Father. He was not believing, he was not in hope.
bwe yasanga omukazi ow'ekikulukuto teyahopinga nti anaawona. Yali in willpower, yali in power, and he knew nti ono omukyala bwe naamukwatako ajja kuwona. Bwe yalaba ab'amayinja yali tahopinga nti bwe naayogera nabo probably tebajja mukuba mayinja. He used his willpower. So the biggest disservice that was sold to Africa is faith and hope. And tunula omuntu omunaku yenna bw'omugamba nti akasente k'osigazza mu nsawo ke kakujja mu nnaku mwoli ajja kakuwanga talowoozezza na kulowooza because ayagala okuva mu mbeera eri mwali. You understand? Yeah. So that's why erije natandikira nga I wish we get back to the foundations of the true character of Christ. You understand? Yeah. Because kati abasinga tunoonya byaffe. Kakati abantu abasinga kiri batambulira ku what you would call experience. You understand? Nti kino kati nakiyiga bano abantu namalo bakwata. Nina okubasigaza ngamba bulira nze kyenjagala. Yeah. Not ekituufu kye balina okumanya. Because awali Katonda abantu bakyuka. Embeera ekyuka. Embeera etereera. You understand? Let's akola miracles, but ekyo Katonda akola ebyamagero. Yeah. When you read all throughout the Bible, miracles happen. And miracles happen by God and by the faith of the believer. By the willpower. Nze saagala kukozesa nnyo kigambo faith and hope because kyadimininga nnyo omufirika. Okitegeera? Naye okumanya kwa njawulo nnyo ku ssuubi. Okitegeera? So bwe mba Bina Babie simumanyi nja kwogera mu kusuubira. Naye bwe mba nkumanyi nja kwogera in power because nkumanyi. Okitegeera ne bye mmanyi by'osobola okukola njaga kino asobola okukikola naye kino mwamuwaayiriza. Okitegeera? Exactly. So Exodus media kukuba left right and center that time nyimba zo zicha booming up fine kulaba bifanana byo ku social media you drinking whatever it is sometimes ngamba wale wakola ko ne video nzingandoza I think you're high msajja wa was ngoyomba nganye there was a time nange betunulira kati by the way betunulira kati nengamba wow, so this is what depression can do. So I want depression to first of all deprives you of who you are. You become a totally you become a wild animal basically. You become irrational. You do not use your brain. I mean, no, you use your brain, but you're not thinking straight. You're not in your right mind. Like you didn't care. You understand? I think you get to a place where you don't, because of the things that people have done to you. People bebatuleetera depression. Okay. The things you've believed, the things you've known, the things you know that nebwe kiriba ki ono talivaamu then nakuvaamu n'ebintu bye mukoledde n'entalo ze mulwanidde oyo muntu n'akuvaamu. That is where thoughts of stress start coming from, and then responsibility. Because nze natandika getting into stress and depression soon as my adopted mom passed away. And when she passed away, ku mulimu gye bangoba nze mu myaka 3 gye nakola ne maama wange na raising organization eyo $1,800,000. Wow. Naye nga sizitunula nako nga manyi maama waali nali mwana muto. I just found this love. You understand? Yeah. So when it came to music, she supported it fully 100%. She ono omukyala ye yanfuula kyonna kye mwalaba, teri muntu mulala. Taliyo. To the point nti ne bwe yannonda nga ayagala okunyamba waliwo abaamugamba gye nava waliwo abaamugamba nti oyo omwana ffe tubadde tumulabirira tuwe ssente tumulabirire naye nga akaseera mmaze mu buweereza emyaka 2 nga nsula ku dynamic Rubaga, simanyi oba mumanyiiwo. Dynamic kiyumba kiringanga bulaba wane wa mzeyi waffe nga ne wakwata omuliro, God forbid, n'akyesonyiwa
okitegeera kati nga bwe tusula nabeerangamu n'abavubuka abalala 8 enkuba bw'etonnya n'ebakuba sana gwaka tegubaakako naye nga ndi mu buweereza emyaka eki ono omukyala najja mu bulamu bwange olw'okuba alabye akasente nemuga ono omwana ffe tubadde tumulabirira mutwongere sente mutuwe sente singa ono omukyala Katonda si ye yamutuma era yali kikoze ekyo ate noono omukyala okumulaba yo okuntegeera antegeerera eri Northern Uganda Kitgum gye yali alabirira abaana yategeka crusade nga balina okugenda okubuulira ne ku program eyo nze saaliko ne mu plans za crusade eyo nze saaliko naye saidi eri ne babagamba nti musobola okuleeta omwana gwe bayita ganjamaani oluyimba lwenga lunene eno okitegeera kati eyali ku coordination n'organization the other side ng'olwedde amanyi akaluli George abeera waliwa waffe wansi n'aweereza amawulire era nze bankubira ssaawa 9 ku makya the very day lwe bagenda tibakwetaage banga tugenda ffenne ne mu kugenda tebaayogerako nange ne mu kutuuka eri nga babbuukinze Boma Hotel yonna nze bugendo zibanga simanyi na waakusula era nasula mu ddoomu z'abaana organization naye raba Katonda ye bw'aluka omuzannyo gwe ngaawo wantegekedde oluggi ngaawo wantegese oluggi kuba olunaku olusooka ne ku program y'abayimbi saaliko naye bamaze oyimba omusumba n'adireyingamukko bw'adireyinga ne baga batugaye ganjamaani waali wano nga ndi wansi wa kituuti ne balyoka bampita nzije nnyimbe mu kulinnya ku stage basumulula oluyimba emitwalo nga 10 Katonda ye kye yakola emitwalo kumpi 10 egy'abantu basumulula oluyimba nkwata mike in the next 5 seconds nga n'abantu tokyabalaba nfuufu ensituse bwe tuli Northern Uganda bayimba ganjamaani word for word kati ono omukyalo omuzungu reaction y'abantu eri God is very funny. God is a practical joker. Wow. So that womalo chifuna, you value it and you know where it has come from. Omuntu bwakuwanga ekintu, you are the masses of the person. Yeah. Katonda bwakeranga n'akuwa ekintu takikujjako. Kyova nze mu industry sibadde mu myaka 7 nga ndi mu kudiringa n'ennaku yange ne depression wange 9 but when namaze nenterera Katonda nantereza because nze saagala kulaga bantu nnaku. So njagala okumanya kati mu depression now what happened, like because remember newe bayogera byonna bina togayo tukubuze anything. Yeah. Bagamba marriage eganye tokyasula waka simanyi osula mu house parties omukazi anobye simanyi tokyalabira baana. Depression. I was very okay. It's very okay. We make that clear. Never know so house parties. House party. Babie ali bichiza simanyi nga smoking. House parties. But I went a lot to the bars because I used to go there even before. Yeah. Ngoli shirtless one of those, because you always retaliate nga bakwogera kino neno ngojogera nnyo kati kwogera social media ola yogera ngali shirtless nga ina egundi mu ngalo oba yali mwenge kize simanyi mu glass ne ba screenshot nga ne baddamu ne bakatamba nalimba ndeko shirtless wala wayomba nzira kugoberera na. But I remember there was a point in life that was very irrational that you would have body was like I was lifting nenga ayomba gwe yali ayomba nenga I would understand if you're depressed ngenda kapanda we bata babijayo so I want to understand that depression bit. Yeah. Chitufu marriage soka no divide no vayo you don't want to. No. Anyway, I wouldn't really love to discuss my family. Naye I'm going to have to talk about it. Nze ne mama w'abaana bange we are the best of friends.
we are the best of friends. Oh, that's But my first child, Gafena tuli bato. hey. I think I had my firstborn